Omala mukodomi wa Buganda avudde mulamu w'ensi ngono afidde adaweza emyaka 65. Omala wafiiridde abadde awummula emirimu gya poliisi era nga bwe yaweza emyaka 60 n'awummula ngono yaliko omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano era nga yakola effujjo lingi oba yakola ebintu bingi ebyamumanyisa n'okumukyayisa era nga nejjo buli ono lwaleero twali Munayuganda omwe agamba Trust in Peace buli omwe agamba kimuggo tukuwonye genda ekijukiza nti ebikolwa byeyakola byaluma nnyo Bannayuganda era ne bamunyiigira kati nga basanyusa obusanyiza okuba nga avudde mu bulamu obw'ensi kasooka tulabe Omala ebyamufuula ow'amaanyi era Omala ebyamukyayisa okubanga wera abantu basaana kulumirirwa nti nno avudde mu bulamu obw'ensi nga basanyuka busanyusi bagamba gwe tukuwonye genda. I'm here in control. Don't be worried, they just be there. Kampala North Operations Commander Samuel Omala led the police deployment at the opposition leader's home. He successfully effected the preventive arrest campaign, keeping Dr. Besigye in check every time he stepped out of his door. You come back. Listen, you are a big person, don't cause commotion. You come back. All this is part of my home. I know. My home. I know. You go back there and rest. On a daily basis, RPC Samuel Omala bore the brunt of insults on behalf of the security officers deployed at the compound. Accusations of human rights violations, public health issues relating to how his juniors behaved during the 7-day confinement, and access restrictions to see the doctor. No, don't put me. Please. Get that shoes. You are a man, you can't put me. Get that shoes. I'm saying you are a man, I'm a lady, you bring a lady to put me. You are lucky he has come out, you have seen him. Like what? Go back. Mr. Omala, Hello? you own this estate. Go and see him. I think that's the only way. No, because you see, you arrogate yourself a responsibility which isn't yours. Now, Salam Musumba, go back. Go back to where you have been. Now, this woman tells us that we are smelling feces. Yes, she's smelling feces. What kind of feces are we smelling? Can she show you people feces which she says is smelling around? Have you seen any? You get away from me. The tough-talking Omala, now the most talked about police officer in the public spotlight, has got a soft side too. While doing his job, he was at times humorous, but not for long. Journalists of all colors, they are around here. They are here, even as I'm talking now, they are capturing. You have done your Katemba, so it's okay? It's not Katemba. What is Katemba? Do you want me to change my eyes red? It doesn't help. Change them. We don't care. It doesn't help. Is it difficult for me to take you up and on? On Sunday, police withdrew its personnel from Besigye's home, but were redeployed on Monday morning, where Omala told journalists that they would only leave when the colonel publicly renounces the protests. But yesterday afternoon, the Kampala North Operations Commander withdrew his troops, telling NTV that he was taking a lunch break. We are going for lunch. It appears we haven't heard the last of the RPC Samuel Omala just yet. The man who was shot into the limelight over the last week in the most unusual of circumstances. Michael Baleke, NTV. Oye Omala tugenda kumujjukira tetuyinza gana kumujjukira era ensi yonna yakumujjukira ebikolwa bye yakola ebifujjo lye yakolanga yeekolera erinnya yeevumbulira erinnya era bingi bye yayogeranga era nga no bamukooti ne bagamba shoot him. Can you justify why you ordered his shooting? One of the qualities of a good commander is the ability to defend their orders. If you can't defend your order, then don't make it. ASP Sam Omala, retired police officer. Okay, bwawukidde bwe butyo amawulire gatambula nti Sam Omala bannange yayiseemu dda era ng'ono ensi emulimu kumujjukirako obujjukizi ebikolo birubye kimu kye yakola nga Sam Omala. They are just ignorant. Once upon a time, Uganda experienced the walk-to-work demonstrations spearheaded by the opposition. I have come to inform you that your plan to antagonize Kampala City will not succeed. This is my country. How can I be allowed by an Omala in my country? He responds to the situation, tough in tough situations. I am soft to the soft person,
and hard to the hardened. You are often seen in chaotic situations. Is that also the way you behave at home? On the side of my wife, I think my wife made the best choice. They made the best choice because I don't believe in beating a woman. I have never beaten a wife in my life. I did not know you are such a loving husband. Where does she come from? Somebody who is cooking for me is a typical Muganda, omulungi wange, owefumbe, nalobama Harriet, nakatiwari. You are now a pure Muganda. Her clan is my clan. That's why I say, nze ndi muzuko wali simbebaka kubanga nawasa kubafumbe. Wama! I have often heard you is the real Ruganda proverbs of your tongue. Some for us. Yango amango gagenda kuzika muja we. Omanyi mukazi baba agenda kuzika muja we. Asanyuka nnyo kubanga ekibade kimusumbu akigenze yagenda kusigala bwomu mu kintu. So akola yango. Afande Samuel Mala, the devout Christian believer. When people see you handling opposition politicians the way you often do, they doubt your Christian beliefs. I am a born-again Christian. Let me repeat. I am one of those who believe that it is Jesus Christ who made me what I am. Can you sing for us one Christian song? Yes. Revive me. Revive your... What? Have you forgotten the song, Afande? It goes like this. Sing after me. Revive your word, O Lord. Revive your word, O Lord. Thy mighty arm make bare. Speak with your word that lays the dead, and let your people see. Yes, I have heard it, sir. If you are in a hard situation and you sing that word, you know you are not alone. You will walk over that situation and you go and God will lead you. Guide me, oh, the great Jehovah, pilgrim through this barren land. I didn't know you are a wonderful singer, Afande Samuel Mala. Please, sample some Luganda hymns. Yebazibwe, Mukama Yesu, Yebazibwe, Amina. Yebazibwe, Mukama Yesu, Yebazibwe, Amina. Oliwamanyi Mukama Yesu. Oliwamanyi, Amina. Oliwamanyi, Mukama Yesu, Oliwamanyi, Amina. Oh, wachitibwa Mukama Yesu. Amina. Wachitibwa Mukama Yesu. Wachitibwa Amina. So, how do you feel whenever we feature you on Point Blank? I think I sometimes laugh because the way you brought it, the way you bring it Saturday makes me happy. And even this one, I'm sure you are going to bring it there. You are already on this special episode of Point Blank as we celebrate 8 years. NTV, as you celebrate 8 years, first NTV is a giant. Are you proud of NTV Uganda? You are the people who have sold me, and I'm very happy with the NTV for selling me, selling my personalities. But do you know how popular you are now? Nowadays, I work like a politician. If I move within the city, you see people waving. And I'm very happy for that. And when I grow up, I want to be like you, sir. You are proud of the nation, Nandu. You are proud of the country. People love you, and you have so many fans. And in any case, I'm your fan number one. If you are my number one fan, then do the needful, Afande. Agnes Nandutu, NTV. So those are the things. So we love that. Omala, rest in peace. Ensejja kujjukira. Olw'ebirungi byewakola n'ebibi byewakola, Banayuganda basinga si basanyufu olw'ebikolwa bye bakolako. Weefuula nga Katonda olw'amateeka amateeka ge baakuwanga, naye tugamba nti rest in peace byonna kyekiri, ffenna ly'ekkubo tewali kirala. Kati nno Banayuganda boss basanyufu era Omala kye bamukola okumuwa emmere ye, omuwa emmere ye nga bamujjukiza ebikolwa byakola ku Banayuganda, effujjo lye yalina, amaanyi ameemanye ge yeemanyanga, okulowooza muno ye yali Katonda, byonna bane Omala
yakola effujjo ati Bannayuganda basanyufu bagamba gwe tukuwonye genda bwe bannamagye n'abapoliisi abali mu ggwanga Uganda naddala nga muli Bannayuganda njagala mukitegeere nti ne bw'oba oyagala otya Museveni akwekengera ne bw'oba omuwagira otya lwaki akimanyi nti byakola eggwanga lyo bw'oba oyinamu ku magezi toyinza kubyagala kati kiki kyakola ne bw'oba omuwagira otya ng'omuwagiza omutima gumu yamanyi bulungi nti byakola oyinza okubaamu n'akatima akalala kiki kyakola Sam Omala wuyo afudde ogenda kulaba bannamagye bangi abakutuka abafa nga Museveni yabatta ogenda kulaba abapoliisi bangi abakutuka abafa nga Museveni yabatta ekyo nkikubuulira ngatta baaki akimanyi nti ebijja mu maaso muyinza okwefuula newankubadde abatamanyi nti ddala kituufu omuwagira oba tomuwagira ye kyakola olw'okuba akwekengera alaba ng'alina okujjawo era mukitegeere nti ssaawa zino mu bantu abagenda okuttibwa oba abattibwa nakati ssaawa zino be Bannayuganda abaddala abalipulesinga abantu be bamanyi nti abo already si Bannayuganda bajja kumukkiririzaamu ekyo nkikubuulira Sam Omala naye wuyo afudde njagala nkubuulire bangi nnyo abagenda okufa ebintu ebitategeerekese era gwe munnamagye naawe owa poliisi lowooza nnyo ku byokola byonna era okitegeere nti ddala kituufu obulamu bwo buli ku lusuubo kasita obeera Munnayuganda owa ddala ne bw'oba oyagala otya Museveni ng'omwagala nnyo ye takimanyi ayinza olowooza olabika weefuuba kubanga akimanyi omuntu yenna ategeera ayinamu ku bwongo tayinza kunyumirwa bigenda mu maaso mu Uganda ye ne bimunyumira kati kiki kyakola Museveni anoonya ngeri ya kujjawo apuliventinga nti just in case oyinza okwefuula oyinza omwefuulira osegedde kubanga oli Munnayuganda owa ddala ate ye omulimu gwe gwakusaanyawo ggwanga lyo kati ye akimanyi bulungi nti oyinza okukola ki oyinza okutuuka akaseera kamu n'omuvaamu njagala gaadi muzireke waggulu wanika gaadi saawa yonna Museveni ayinza okukutulisa njogera ku munnamagye oba wa poliisi ku mutendera gwonna kale yeyo Sam Omala fena tunagamba nti awumule emirembe ne banne abakola ebikolwa bwe batyo essaawa yonna ate ne waliwo n'oli ali eri waggulu naye anaatera n'ompulirira